Omukubi w'ensambagere amanyiddwa nga Gololamoses yafunyisizza Spice Olubuto. Daddyandre yakoze okukyala okulala mu nkukutu. Ghetto President Buchaman yafunye essanyu oluvannyuma lwa mukyala we okumukubirawo eddenzi. Embeera y'omuyimbi Evelyn Lagu eyungula ezziga. Mukyala Alima Namakula yavuddeyo ne yeegaana ebyokulwanira ku Fairway Hotel n'omuyimbi munne amanyiddwa nga Fina Mugera. Ebyo n'ebirala mbikuleetera mu bujjuvu. Oli ku Ent Show nange Maria Violanta wano ku ItalsTV. Wabula nga sinneeyongerayo towerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe kosa okutufollowinga ku social media handles zaffe ez'enjawulo okuli TikTok, Instagram, Facebook n'endala. Ent ku ItalsTV ekutusibwako Itals Productions Limited. Okusinzira ku YouTube zino z'ennyimba 10 ezikuteba na Uganda ombabiro wiki eno nga zikutusibwako IP Records waneka Nsanga. Oluyimba namba 10 balekaabo olwa Palaso. Baby balekaabo bagala kutwawula. Ruga n'oluyimba radio lweruze ku namba 9. Bad man looking good in the Hyper Dancers ne video yabwe ya Money Remix olwa Eddie Kenzo bebaze ku namba 8 wiki eno. Slow Dance olwa Zawi lukute namba 7 wiki eno. Slow dancing, kanoka slow dancing. CK featuring El Grand Toto ne remix ya Love Nwantiti lweruze ku namba 6. Thank God olwa Vinka lweruze ku namba 5 wiki eno. Mpalavu olwa Palaso lweruze ku namba 4 wiki eno. Sip olwa Joe Boy lweruze ku namba 3. Kabisi David Lutalo lweruze ku namba 2. Tolekera bigole butu sinasanga bwesikulu. Rema Namakula akyalemedde ku namba 1 n'oluyimba lwe Akafeche. Tulinde wiki ejja n'ennyimba 10 ezikuteba na Uganda ombabire wano ku Ent okusinzira ku YouTube nga zikutusibwako IP Records waneka Nsanga. Ekyotohampango eno nga y'enkuuka eyategekebwa wali e Fort Portal mu Tooro era nga yategekebwa Obwakabaka bw'e Tooro okusobola okutumbula ebitone ssaako okwolesa emisono egy'enjawulo era ng'essira baali balitadde ku Bwakabaka bw'e Tooro bwennyini. Wano nno abayimbi bangi nnyo baaliyo era nga mu bo mwe mwali mwana muwala Spice Diana kwosa mwana mulenzi ow'ensambagere amanyiddwa nga Gololamoses. Bano nno Spice ng'ali okukyamula abaali ku nkuuka ne Golola gye yava bwe bato ne beekwata omunyigo era ebifaananyi eby'enjawulo byayitingana ku social media. Okusinziira ku bifaananyi ebyo ebyayitingana ku social media, Golola we yaviiriddeyo n'agamba nti ye akimaze. Bwatyo Spice yamufunisizza Olubuto okusinziira ku munyigo ogwo. Golola yagambye nti ye is not a joking subject era nga wekituuka ku ebyo teri amwenkana. Tujjukirako emabega nti Golola yavaayo n'agamba nti bw'akutunuulira bw'ati ofunirawo Olubuto era bw'atyo n'alabula Spice Diana okwesiba 2 okumuzaalira abalongo. Nga nkwogeddeyo mu mawulire amalala wano ku Ent nkuleetedde mwana mulenzi Chris Evans. Ono nno yavuddeyo ne yeegayirira Eddie Kenzo okumuwa collaboration. N'agamba nti ayagala atuukeko ku level eya Eddie Kenzo bw'atyo asobole okufuukako brand ey'amaanyi mu music industry ya Uganda. Chris Evans yagambye nti ayagala mwana mulenzi Eddie Kenzo ambuulire engeri gye yakikolamu okuba nti ali ku international level. Wabula Eddie Kenzo gy'ali e Sierra Leone ye yagambye nti ali ready era waakomerawo mwetegefu okuwa mwana mulenzi Chris Evans collaboration era bw'atyo n'amugulumiza nga bw'agamba nti y'omu ku bayimbi abakyayimirizawo music industry ya Uganda. Bw'atyo n'amwongera credit n'amugamba nti asigale ng'akyakola ekyo kyennyini ky'alina okukolera music industry eno. Wenkongerayo nkuleetedde abayimbi ababiri nga kuno kwe kuli omukyala amanyiddwa nga Alima Namakula kwosa ne mukyala Fina Mugera. Bano nno
Mu mawulire gaffe ku Ent gye buvuddeko twabakuleetera nga bakola olutalo olw'amaanyi wali ku Fairway Hotel ku kabaga akali kategekeddwa Major Eli Kayanja. Wano nno omukyala Alima we yaviiriddeyo n'agamba nti ebyo byonna ebyali ku Fairway Hotel yali ayagala bwagazi kugamba mukyala Fina kulekerawo kumukonjera bigambo eri omwami amanyiddwa nga Major Eli Kayanja. Nga nkwongeddeyo mu mawulire amalala genkuleetedde omukyala Evelyn Lagu embeera gy'alimu eyungula eziga. Kino nno kyabaddewo oluvannyuma lw'omukyala ono okuddusibwa wali ekiruddu bwe batyo ng'ekirwadde ky'ensigo kittuse. Tujjukira bulungi nti gye buvuddeko omukyala ono yasondebwako ssente okusobola okutwalibwa ettake okumukolako transplant. Wabula nga bwe yatuukayo abasawo bamugamba nti omubiri gwe tegujja kusobola kumanejinga process eno bw'atyo n'akomawo ewaka. Wabula mu kudda ewaka abadde akyali awo bw'atyo ate ekirwadde ne kiddamu ne kittuka bw'atyo n'addusibwa ekiruddu. Ekyennaku ekiriwo kiri nti mukyala Evelyn ono talina yadde ekikumi olw'ensonga nti eddagala lyamira lya bbeeyi ate nga alyetaaga. Bw'atyo n'akubira bannayuganda bonna omulanga okusobola okumuyamba asobole okuvvuunuka ekirwadde kino. Omuyimbi Buchaman oba muyite the ghetto president wenjogerera kati essanyu limutta anti mama ghetto yamukubiddewo eddenzi. Buchaman yagambye nti abo bonna abakyala abajjamu embuto bakirekerawo olw'ensonga nti mu COVID eggwanga lyafiirwa abantu bangi era nga kati tuyina okuzzaawo. Buchaman avuddeyo ne yeebaza n'abo bonna abamubeereddewo mu mbeera nga mama ghetto ali mu kuzaala. N'agamba nti Mukama abongere omukisa. Nga nkwongeddeyo mu mawulire amalala nkuleetedde mwana mulenzi daddyandre ono nno nga yakyaziddwa mu nkukutu. Oluvannyuma lwa daddyandre okwekyawa n'omukyala amanyiddwa nga Nina Rose byatandika okuyitingana nti daddyandre adeetinga TV presenter omu ku STV amanyiddwa nga Boboshani. Ekintu daddyandre kye yasooka ne yeegaana wabula nga wenkugambira bino kyavuddeyo mu lwatu oluvannyuma lw'omwami ono okukyazibwa mu maka g'abazadde ba Boboshani mu nkukutu. Omukolo guno gwali wali Mbale wabula nga tegwafulumizibwako yadde n'ekifaananyi n'ekimu. Nga nkututte mu mawulire amalala omuwandiisi w'ennyimba amanyiddwa nga Black Skin wenjogerera ali mabega wa mitayimbwa. Kino nno kyaddirira omuyimbi amanyiddwa nga Bebecool okufulumya oluyimba olumanyiddwa nga Gyenvudde. Nga luno lwawandiikibwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Black Skin era ne bakkiriziganya nti wakusasulwa miliyoni ya Uganda emu wabula nga Bebecool yamusasulako $50,000. Kino kyafosinga Black Skin okuddamu okufulumya oluyimba luno mu version endala era nga wano Bebecool we yaviiriddeyo n'amukuba mu mateeka ng'agamba nti yamubbidde oluyimba. Black Skin yagaye nti tali ready kulekera Bebecool luyimba luno yadde okumwetondera nga ye bw'ayagala okukola era bw'atyo n'amugamba nti alina okumusasula ssente ze mu bujjuvu. Nga tukyali mu mawulire amalala era nkuleetedde mwana mulenzi Aganaga ono nno nga yavuddeyo era ku nsonga y'emu eri ey'oluyimba lwa Gyenvudde. Aganaga yavuddeyo n'asalira Bebecool omusango n'amugamba nti newankubadde ki teyandisibisizza Black Skin olw'ensonga nti aze amuwandiikira ennyimba nnyingi ate nga zimukolera. Aganaga yagambye nti yeewuunya ensonga egaana Bebecool okusasula ssente z'oluyimba ate nga ssente aziyina. Bebecool yasigadde akalambidde n'agamba nti kabamwogerere kaboogere biki ye oluyimba lulwe ate nga akakasa nti yalusasula n'alumalayo. Omukyala amanyiddwa nga Pia Pounds ono nno nga ye yatukubira oluyimba olwa Twende Tupate yavuddeyo n'agulumiza mckats olw'obuvumu bw'alina. Kino nno kyajjiridde okubanga ensi yonna eselebratinga olunaku lwa AIDS era nga wano mckats yalondeddwayo oluvannyuma lw'okuba nti yavaayo mu lwatu n'ayatula nti mulwadde. Wano nno Twende Tupate hitmaker we yaviiriddeyo n'amutendereza obuvumu bwe yayolesa bw'atyo n'agamba nti ye ku mulembe guno amutwala nga hero. Guno nno si gwe mulundi ogusoose okubanga mckats asiimibwa wabula nga tujjukira bulungi nti gye buvuddeko omukama w'ettoro yavaayo naye n'amuriwadinga olw'obuvumu bwe yayolesa.
nga neeyongeddeyo nkuleetedde Honorable Kato Lubwama ono nga yavuddeyo n'ayogera ku nsonga za Bugingo bw'atyo n'agamba nti abo bonna abasaasira Teddy Bugingo bamwewasize kubanga ye Bugingo musajja mukulu era nga ategeera kyakola. Bino nno yabyogedde oluvannyuma lw'akatambi akafulumye nga Bugingo akyadde ewa mukyala we omupya amanyiddwa nga Susan Makula. Gankwongeddeyo mu mawulire amalala, Namasole wa Buganda yaseeredde. Kino nno kyakakasiddwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga we yavaayo n'abikira Obuganda bwonna. Namasole y'omukyala atuzaalira Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi era ng'ono omukyala aba wankizo nnyo mu Buganda. Ago ge mawulire gensobodde okutuusaako olunaku olwaleero, wabula nga sinnakusiibula teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe Ent ku ITalsTV ekutuusibwako ITals Productions Limited.